Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale kosa Captain Dennis Ola bakomezeddwa mu kkooti esookerwako Nakawa okumanya okunoonyereza ku misango egibavunanibwa we kutuuse. Bano baludde nga bawerennemba n'emisango okuli okuseketerera gavumenti kosa n'okulya mu nsi olukwe. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbuka lutegeezezza kkooti nti beetaaga okukola ennongosereza mu mpaba yaabwe. Omulamuzi Jonathan Tio abadde mu mitambo gy'omusango guno abategeezezza nti kino tekigenda kusoboka olw'okuba omulamuzi omukulu ali mu musango guno taliiwo. Wano bannamateeka ba Besigye ne Hajji Obed Lutale nga bakulembeddwa mu Martha Karua kwosa Elias Lukwago bategeezezza omulamuzi ono nti abantu baabwe baweza dde ebbanga ery'emyezi 6 mu kkomera. Bano bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde okuva mu Riverside Nairobi mu ggwanga erya Kenya bwe bali beetabye ku mukolo ogw'okutongoza akatabo akawandiikibwa munnamateeka Martha Karua ng'oluvannyuma basimbibwa mu kkooti y'amagye ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde. Kati olwaleero ziweze ennaku 18 ezisoba mu myezi 6 okuva bano lwe baakwatibwa. Bannamateeka ba Besigye ne Hajji Obed Lutale wano we basimbidde ekkuuli nga baagala kkooti eyimbula abantu baabwe kakalu nga ssemateeka bw'alagira oluvannyuma lw'okuweza emyezi 6 mu kkomera ng'omusango gwabwe tegunnawulirwa. Kkooti ku ssaawa eyo tekyalina ddembe okumuwa oba obutamuwa, mu luzungu kye tuyita discretion. Ssemateeka agiragira munno balina okubatta ku ssaawa eno. Naye tugezzaako okukigamba omulamuzi kuba tugambye munno yaliwo just kutuwa lunaku lulala. Omulamuzi abasabye basseemu okusaba kwabwe mu maaso g'omulamuzi awulira omusango guno atabadde mu kkooti olwaleero. Lukwago ategeezezza nti bakuteeka ekitongole ekiramuzi ku nninga okuteekesa ssemateeka mu nkola kubanga ssemateeka awa enkizo omusibe okuyimbulwa singa ebbanga ery'emyezi 6 lituuka ng'ali mu kkomera ate ng'omusango teguwulirwa. Neffe olwaleero tuzadde tuzze nga tumaliridde nga tulina ne authorities oba amateeka gonna ge tuzze okusaitinga agalaga nti kkooti eno eyina obuyinza obutta Dr. Besigye wamu ne Obed Lutale. Bano era balaze obwennyamivu olw'ennongosereza gavumenti zeyagala okukola mu musango guno. Bano bagamba nti bakuddayo mu kkooti enkulu okulaba nga bano bonna bateebwa ku kakalu ka kkooti. Omusango guno gwasooka mu General Court Martial, fayiro ne bagibawa ne baleeta charge sheet bo bennyini ng'eriko omusango gwa treason ne misprision of treason, emisango ebiri. Kakati twebuuza ate amendment eno ejja etya ku ssaawa eno. Omulamuzi bw'ati omusango guno agwongezzaako okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno era bano baddiziddwayo ku alimanda mu kkomera e Luzira. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Telefina, Gambuuze.